Tuleseewo tata ngono ye mukulu wa daddy waffe ya tata wange ankuzizza kuva nga ni mwana muto gwe mbadde naye era badde tata wange kuba tata wange yafa ni mwana muto mukulu waabwe ye daddy gwe twali tusigaza badaddi babiri kati tusigaza omu kibi nnyo okuba nti teyalwadde kiri awo abadde alina obulwadde bwa pressure naye si bwe bwamuse wabula sukaali baga sukaali bayalinnye naye kibi nnyo kuba nti abadde mukwano gwange nnyo nga era sijjula mu mbeera yonna byonna nansabira naye nfiiddwa nnyo mukwano gwange advisor mukwano gwange naye nsaasira nnyo jjajja wange kuba jjajja waffe akyaliwo mukyala alina emyaka 96 jjajja waffe naye waali kuba tino yaziika abaana embeera y'okuziika ekya tugenda kuziika busiika owetera ku kidda gye bavugira emmotoka z'empaka bayitayo busiika vumba mu kito okyamira ku Magamba close toyinza kubula era bw'otuuka e Busiika n'obuuza gye baziika ku kijja kyaffe ekyavuka Kusasira tekibula daddy abadde atulambula buli muntu ono eba baffe mu luggya ne bato bange bonna bali wano babadde wano abadde kagamba nyina byemujjukirako ebintu bingi nnyo temba nefuna okusomezebwa kungi naye lwakuba nti abadde mwami mulokole naye nga nkanfatinga abadde ambeererawo lumu twali mu covid nemugamba daddy eno embeera yakusabira najja naŋŋamba yiye ekipapula bwenyinza okutambula nzije neŋŋamba RDC nafuna ekipapula nempeereza daddy najja ewaka nansabira balina okusomezebwa kungi naye ng'abeera wamu nange. Daddy abadde musajja ayigiriza okukola nze yatandika okunjigiriza okukola nga nakamala P7 nga tugenda naye ku site ne tukola ne tumala okukola n'atusasula. Daddy abadde ayagaliza era abadde wampisa nnungi mu bantu naffe zaatuyigiriza era sirowooza nti wempita bankubira endulu wabula baadde bamusisinka namugamba. Okay, so yeye mbeera baganda bange we yabadde mu bitundu by'ewakiso akawungezi k'olunaku olw'ejjo naye mbategeeza nti okuziika kwa leero aneegatta ku Cavton Kusasira osobola okubeera ate nga weenyiga mu nteekateeka genda ebusiika eyo gye bavugira emmotoka z'empaka otandikirawo okubuuza wawe bagenda okuziika sita tebakulagirira ku mufu mulala naye kyemmanyi onaateekako erinnya Cavton Kusasira taata wa Cavton Kusasira ojja kubanga ate otuuse bulungi nnyo we bagenda okubeera nga baziika kale nno tubasaasira bannaffe ate era tusaba muyite mu kaseera kak'okusoomoozebwa mu mbeera yonna ate Katonda abasaasire era abagumye